mumanyi nga penge penge mutumba nkweta ku video eno nina message njagala kuwa penge penge mu pe message eno mutagi naje ku video eno n'akabinja kembeta gano ku video tubeke ensonga zetumaliriza kati nno nga maze okubatumaawo njagala tugende mpola ne video ya leero kasubenti Eddy Musuza atuse n'akabinja ke tutandike video kubegena kubera yansasagge ne tugenda jikwata mpola tetwagala kudduka misinde tugenda kukwata mpola buli kimu kikwate mpola olw'ensonga twagala kusooka kumanya ebintu bino engeri gye bitandika ne gye birina okukomekkerezebwa. Njagala kusooka okutuma ensasagge ngenda basaba mwenna abalwanyi ng'oli ku Twitter oli ku Facebook oli ku TikTok oli mu WhatsApp group obuvunaanyizibwa waffe ng'abakuumi abakuuma omukulembeze w'eggwanga ku social media buli alumba president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu tumukwekera enjala ne tumugirayo obwanga ne tumutwala nga nabo gisimufungize. Ngenda kusaba buli munnayuganda yenna ng'oyagala enkyukakyuka kozesa essimu ye ya buyonjo okozese Facebook account yo okozese TikTok account yo okozese Twitter account yo tutwalaganye eno fake federation n'akabinja kayo konna akalidingibwa kana kambata Eddy Kenzo Musuza omusekera nyuma. Njagala tumuwe kirasi njagala tumuwe level for 3 good consecutive days okuva olwaleero okuva matandise jjo mpaka ku lwokubiri tumujjeko engalo. Buli muntu yenna luno olutalo baluguddewo wawuddiwo 3 ku social media nenge yali ogulidde ku bayite okwekulira akabazi kugulu. Buli muntu njagala okozesa account yo tutwalaganye Eddy Kenzo n'akabinja kabaka fake federation tubaze mu line kubanga okutegeera siteeka ate abagezi gabaga muntu esosse mu gejjo simanyi wagenza okujja okwogera byayogedde wadde bitegeera bulungi nnyo kuba njala kukwata mpola kansulenti otuuse wa video bajja gikuweereza bulungi nnyo n'akabinjako. Njagala buli muntu gyayo ekyokulwanyisa katulumba kana kambata ne federation yaabwe it's open roof tewakyali discussion tukoya akamanyiiro abantu bali mukubonaabona muli mukusiwola kuba mwagala ssente ng'ate ssente mwazisa mugenda zirekawo omusajja gw'omanyira talina kwogeraku wadde okukulumbako tewali wadde kiyakukoze novayo nomumanyira kati njala tugende mpola ekisookera ddala njala sooka kutegeeza omukyalo ono gwe bayita simanyi n'abavumi simanyi akola atya okuva n'olwaleero temuddamu muyita linnya lye bayita full figure no omukyalo ono amanya gamapya ngenda bwa amanya abiri yagala buli omuyita omuyita full figure waga omuyita nakangoobi era njala mutegeeza pastor Bujingo amukozesa tukimanyi nti TV ne radio stations nyingi zebataddeko abantu abalina okuvuma Kyagulanyi buli lunaku olukeera waleeta omuswaswangule guno omusontwa embula byoya n'atandika okuvuma nga Kyagulanyi ku makyano olw'eggulu naye ng'okimanyi nti TV oba radio yo ya ddiini etekkirizibwa wadde okuvuma wadde okuvoola omuntu yenna olw'okuba nti oli mukozi wa state kyekyakolesa omukyalo ono atandika okuvuma abantu kati nze amanya gengedde omuwa abiri gali abiri erisooka osobola omuyita fuludoti lyerinnya erisooka londako lyoyagala mukyala fuludoti oba funfugu amanya gali abiri funfugu oba fuludoti gemanya genda mutuumya abiri manyize mu kutuuma amanya sirwawo njagala mutaginge fuludoti oba funfugu gemanya aga abiri mugatayipinga awo nga musindikire okuva olwa temukyamuyita fulufiga kubanga omuntu wakuyita fulufiga ne bwama muzungu ngazze n'agamba njagala kula ku fulufiga kati fulufiga bw'avaayo ng'afaananga bw'ali alinga endibota ya fenensi bemu ekyayi waggulu si mutuukirivu wansi ali awo nga n'ebivaamu byonna bya fuludoti kiba kitegeeza n'erinnya aba alina fu kati olwaleero njagala mumuwa amannya abiri mulondeko limu mugenda omubatiza naye nze erinnya erisooka ye fuludoti kubanga bwagenda awunya eryokubiri ye funfugu a piece of brick akatundutundu k'ettaffaali funfugu amanya gali abiri fuludoti oba funfugu a piece of brick akatundu k'ettaffaali gemanya abiri oluwaddembe okwogerako lyoyagala nenza amanya muwaddaaga abiri fuludoti ne funfugu kati mukyala fuludoti gweyita fulufiga bakuwa obumne mukusooti nga gwakuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu naye njagala nnyo osooka ojjukire gye wava nakuwadde byafaayo negga nti gwe nali nakwesonyiwa baga nti omanyi okuvuma ffe abasajja abaganda twazaaliwo batuvuma olunaku lwe batuzaala ne tukula nga tuvumibwa ago si mawulire nga bw'otayagala bavumi yoseeri naffe lwe tayagala ovumire Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ajja kuleeta okulaga ensi atya
wali mukatale k'ekibuye ng'otunda emmwanyi otunda emirondo otunda obubandi n'esigala ng'era owemula akatale konna kakumayita olwomula bulungi nnyo nga n'okukola enjala kizibu n'okufuna ekyokulya kizibu nga n'abalondu bakubakako ekyo kimanyikiddwa naye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ajja n'omusinde guno n'ovaayo olw'okuba nti yali akumanyiiko n'akukkiriza ojje n'ojja emagere olunaku lwasooka okujja n'olyanga asimatuka kunsa wakwata essuwaani 2 ez'emmere ku mululu ekikulaga nti olwedde walina obululu olw'okuba nti Yoseri yamanya nti gete esituse n'akwetaaga ojje n'akuteeka mu kibinja kye n'ofune tutuma Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka gyoga nti gyokodde music industry obeera mu music industry oli ofuuse kinaabiro buli musajja ali mu bandi ng'akwebakako ekyo njagala ensi ekimanye watukako n'okwagala okusiba Patrick omujuka omwana n'akuyisa bubi ekyo nakyo towakimanya kati essaawa zino bw'oba ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu sooka ojjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yakujjawa nobody knew you wali mu katale ng'otunda mulondo mwanyi bubaani na sigala naye ng'ekikakatale k'ekiryeko nakakumanyi mu kuwemula nga bakumanyiira kati gwe okuwemula tukimanyi nti gwe mulimu gw'olina okulyamu ssente naye olina w'osusse mukyala Fuluddoti ku byakamanyiiro wano wavaayo n'osibya omuvubuka gwe bayita Simple K ntandika butandi sina kuba sina bwana akalowoozo wadde ekiggulo gy'ovaayo n'osibya Simple K n'ogamba mbu akwesibako nti omwana si ggwe njala nasooka kubuuza tetukimanyi nti state gy'okolera bulijjo ekyusa obujulizi obw'abantu n'ekyusa DNA test n'ekyusa postmortem z'abantu wala tukimanyi nti mwakyusa DNA ez'omwana oyo ng'omwana wa Simple K gwe lwaki wali ogenda okuwolera Simple K mu kooti tewamuwabira nti akolako blackmail yewe omuntu okuteekako ekigambo ky'otamanyi gwe lwaki wagenda ku DNA nga wali okimanyi nti omwana si wa Simple K oba nti Simple K teyakwebakako kubanga wandisose n'ogamba nti bw'oba olina obujulizi nti wanneebakako wandibadde nti sikumanyi tonneebakanganako nako kyali kyetegeeza togenda mu DNA ekitegeeza waproving ati Simple K ku ndabika ye n'obusiwuufu yakweyambisa eky'omwana watya buti kuwaayo mwana kubanga results zaakyuka at last kubanga oli state agent kati mukyala Fuluddoti gwe tukumanyi ovuma naye ffe okuvuma twakumanyiira ne bonoojja n'ovuma kivumo kitegenda kuune nerekera okumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba yakutuusa wooli singa si Bobi Wine singa teri akumanyi walimbwa yakukkubo omukulu n'akulonda n'akusembeze wuwe n'olyanga asimatuka kunsa Museveni bwe yakusanga kati Fuluddoti weegendereze ng'oyogera ebigambo mu kubanga naawe yolekedde akaseera akazigizigi era eyo TV gy'okolesa bajja kuwumuza kubanga ebigendwa byayo si byakuwemula na kuvuma nze newunya abasajja babiri ba professional journalist abatuula n'ekiwemmemeku ekijja okuwemula abantu ku makya n'olweggulo n'abalukanga emberenge za popcorn ezitali nsaanikire najjanga awunya ku makya ne mukiza n'atula mu studio naye ekyo si ekigendera lekera okuvuma n'okumanyiira abantu oyinza okukoza tigomanyi okuvuma tumanyi okuvuma naye ekyo si kyekikulu twagala ensonga tuzogere nga bazirina okuba kati mukyala Fuluddoti wewumuzeeko otherwise nze bwonna nnumba ekyange okimanyi njakulumba mu full swing kuba saagala kumanya ekyo nkikubudde va ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mumanyiira watuuse omuyita embizi naye gw'ogenda okulaba figure ya Kyagulanyi n'embeera ye mbizi ku ggwe nkubuuza kuba kusimba ne Robert Kyagulanyi nawe bakusimba wali ani mbizi wonna otunulanga ekkookotezi bamanyi ekkookotezi simanyi muyinza okuba temumanyi ekkookotezi gwe full figure oba Fuluddoti bwe bakusimba Robert Kyagulanyi Ssentamu ku side nawe bakuteeka esayidi ani mbizi ogendanga okuyisa ekigambo osookanga kwetunuulira kyetugamba nga tonnajerega muto gwa nnyama tonnajerega muto gwa musajja gwatunda ku mudaala sooka onyige ku mutwe gwo ennyama ewerako solekera okumanyira omusajja oyo kubanga yakufuula kyoli singa teyali ggwe Museveni teyandikulabye eggwe nkumaze nkutaddaawo ngera sooka somera abantu bano omulala ye mukulu gw'essaagala mu makulu gwe bayita Waikibenda njagala kutegeeza abantu b'e Canada mwenna omukulu bange nti alinayo show mbasawuli alina akasente ke kasigaze waka genda okagulemu emmere y'embwa okagulamu emmere ya kannamundagi oba otusendezo zitolemu abana mu paaka kubanga eno totolosi mukulu Waikibenda ogenze n'oyogera ebigambo bingi nnyo ng'ojerega Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omuyita omufere naye bwe tuba twogera n'abasajja real men we don't speak to fake men like you omusajja yenna ategeera tosobola kwambala G-string y'abakazi n'ogamba nti otegeera tosobola kwambala G-string n'ogamba nti otegeera kati mukulu Waikibenda naawe kennyini oli mu byafa bya muziki wa Uganda omusajja gw'omanyiira
akoledde music industry to the extent nti ayimiriddewo ku buli kimu nene ovana omumanyira nti mufere yakufera ki kinsoko kubuuza in the first place yakufera ki kati gobanga class yo eyimiridde mu kwambala G-string omusajja ng'oyambala G-string kitegeeza tokyali musajja oli ladies and gentlemen era baboogera nga bwenjula abasajja n'abakazi waike benda obeera ladies and gentlemen bakuyita musajja na mukazi kati mukulu musajja mukazi ayambala G-string z'abakazi nolaga obubi neebweru weetereze music oba yakulema va ku kyagula kubanga alwanirira abantu bw'oyinza okuba olwanirira manjuwo nga gy'okuma gy'oyita nti wakitiibwa kyagula nyolwanirira ggwanga n'abantu banna Uganda kati sigala mu bintu byo ebyokuvuga empanka oba music industry yakulema ne gyewagenze Canada katuga baganje sente ze bazigulemu emmere y'embwa oba bazigulemu emmere ya bonnamundagi oba sente bazitwalemu bana mu paaka ekivulu kiri ekyekusale olyoka otegere nti ensi yakubakoowa gwe nawe nkumaze ono gwe bayita race pastor oyo temumuleke kubanga eyo yakona dda kikonwa kuba yajja music industry era we baali bagenda ne ashbaga kato we batandika okufuma Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo temumuwabudde mumuleke abasigadde tugenda bahandolinga bulungi nnyo njagala katutandike firimu eyatuleese tutandise n'akalowoozo ka leero mumpulirize bulungi nnyo amawulire sinnaba tukyali ku bintu bino wammanga mukulu Eddy Kenzo akalowoozo n'ekigulalo gye bigenda wo era njagala abantu bampulirize bulungi nnyo ekisookera ddala mu Luganda tugamba nti eyeeweza omumba gubazicappa oba gubazikuba mukulu Eddy Kenzo mu video gye wayogedde oba mu bintu bye wayogedde ndowooza njagala nsooke nzanye video ya president ndyoke nkuddire nkusomese tugende mpola Kyagulanyi mwina muganda wange ono Bujingo oyo Buju twasoma naye Makerere so Silver Kyagulanyi kubanga is an artist ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno mwonna asinga oku understanding copyright nesaba Silver Kyagulanyi abenchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria n'akwata najjamu eriyambye abanigeria okugaggawala n'alisa mu tteeka Idamani lyabaga naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale era gavumenti yayanguwa mangu njagala mumpuliriza mwe ba artist gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Idamani nemugamba kati etteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kyekitongole kya gavumenti ekiyamba okutereeza mu mateeka ako nakulwalero kubanga baali bagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate namwe mwana bababuzabuza mangu so abantu Idamani be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gayisibwa dda gavumenti ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse naye tebannaba kuyisa tteeka lya Idamani lyaleeta njagala obbasa bamwe ba artist kuba mbagambe njagala tuve wano nga nenje mulaga mulabayo muli enenya mweka temujagamba nti tetwabalaga kituufu musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba ne mubisa mu tteeka lino gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyabe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi okay nange linnyamba kubanga nange ndi artist naye erijjo bayamba ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri no ebyo byakubadongowaza my friend kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo ne artist yali ekalamojja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye ne artist yali embalala nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye temulina kubeera ku mmase ya muntu yenna etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti terina interest ya kubalaba nga mugaggawadde kubanga mugaggawala muba temukyasobola kufuukamirira muhoozi bwe mugaggawala muba temukyasobola kufuukamirira Museveni artist mu understanding open your minds muli bagezi nnyo njagala mu understanding ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala ndabanyonga batadde nnyo sente how can you give 30 billion to artists to do what?
era mba mwagala balwanagane bulwanaganye nga tewali kigenda kukyuka. Bayimbi bannange tebabalimba bino babalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkuba akutte emunda ebyo bakusudiya busudiya. As a matter of fact, singa mutumiitiriza mwandibadde kibalagana bulazi mbeera gye tulimu nga mulaba amagye g'eggwanga engeri gye bagazalawa poliisi y'eggwanga ne bakwata owa poliisi w'eggwanga n'akwatira omuwala ensawo owa poliisi agenda tambula. No, feba artist tuli bantu bagezi, muli bantu ba mugaso. Nga maliriza honorable Osereko onoonsonyiwa munnange yonna oli artist ono twayimbanga naye no yemeto please. Ono artist munnange saba muganda wange n'obwewombeku onzikirize munnange guno omukisa gwe tufuna just dakika 3 zokka. Ba artist njagala babulira muli bamaanyi nnyo ensonga lwaki kati babatwalanga ekikulu. Ensonga lwaki babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni yenze pulezidenti wa Uganda owaddala. Some of the artists buli woobanga weenyooma lowooza ku Kyagulanyi, buli woobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi ate nga nange ngininga mmwe. So mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya ggwe my friend. Naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita Dr. Hildaman bonna baagala ba artist. Mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli batali bange. Ebifakte munneefasa nakunneefasa wabulaga benti mukigambe. No, listen, ate ndi very serious. Mwe ba artist musooke muyimirenga mmwe mugambe gavumenti kino kyetwagala nekino nekino. Mulina omukisa ogutaba nga batenge temugenda kuddamu kufuna. Ono musajja simanyi gye baali batunudde ne bakuwa league of parliament. Kakati mulina opportunity buli kyemwetaaga kibali mu ngalo ttaano bwezi. Temusisinkana kugabana sente za muwa musono. Temwetaaga nabbanja, temwetaaga gye muwezi, mwetaaga mitwe gyammwe, mwetaaga bannammwe muwuliziganye mukole enjawulo. Nga mmaliriza muganda wange kubanga enjoba egwa maama ne batuuba. Eyo tetugenda gendayo ng'afundikira. Video entuufu etandise tetugenda gendayo ng'afundikira. Mukulu Eddy Samusuuza n'akabinjako akafeke relation. Speech y'omukulembeze teyamenyeemu linnya lyonna lye bayita Eddy Kenzo. Tannamenyako kigambo kye bayita federation. Yayogedde ekigambo kimu ba artist. N'abagamba mukozese emitwe gyammwe. But unfortunately, I'm very sorry. At the time when Hamuza took your wife, Rema Namakula, he even took your Merongoto Bolangata. No mutwe Hamuza, Sebunya yagenda nakwo. I'm sorry to mention. Nkiddamu. President yayogedde in general ng'agamba nti ayogera ku nsonga z'abayimbi bonna. Tannamenya ku linnya lyo. Tannamenya ku linnya lya Shiba. Tannamenya ku linnya lya Federation. Yayogedde ku lw'abayimbi bonna ku lwa corporate. Nakubuuziza emisana ekigambo corporate okimanyi. Ekibi ekiriwo nti yabagambye mukozese emutwe gwammwe, mukozese emitwe gyammwe. Naye ekibi ekiriwo Eddy Kenzo. Munnange Hamuza Sebunya bwe yatwala omukazi n'omutwe gwe yagutwalirako toyina mutwe tokozesa mutwe. Era Mr. President, I'm here to inform you. Omusajja yakende ku macha nakolera video ng'akulumba tayina mutwe. Omutwe Hamuza Sebunya bwe yali atwala Lema n'omutwe gwa Kenzo yagutwalira tayina mutwe. Mutwe mukalu empty. Kati mune isaagala munenye nnyo. Neze njagadde musomesa olwaliro tutambula empola. Kati gobo wavuddeyo n'okola video eno naye bwe ngenda okuzanya video eno njagala abantu balaba video eno wa mentioninze linnya Kyagula nti mentioninze ku linnya lyo naye njagala mulize video tulyoke tutandike. Njogera ku Bobi Wine omuyimbi aganya okuwa ekitiibwa abayimbi banne kimala aganya okurecognizinga abayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about, and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyanvuma
Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Bera kuomu ku bantu abalungi. Abaliwo okwongera ku Uganda siso okugitwalako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda gye ndowooza koma ogambye nti oyogera ku oyogera ku Bobi Wine ng'omuyimbi. Did Bobi Wine mention your name anywhere in the statement? No. Teyayogedde ku linnya lyo. Ogambye nti you are addressing hooligans. Who are the hooligans you are speaking to or you are talking about? Ekyokubi ogambye bwe wali otandika okuyimba you sang about Robert Kyagulanyi Center muyimba koldi. Bwe bakuba Robert Kyagulanyi Center bamukuba tolina kye wakola era tolina kye wakola kubanga olwo maze okusayiringa ne gavumenti. Kati mukulu ekituufu maze otegeeza public nti olina obuzibu mu mutwe era weetaaga bakutwaliko ko ebutabika kubanga mmerongo tobbulangata. Hamuza bwe yali atwala Leema n'omutwe yagutwala to the extent nti wandibadde mu bintu by'okola ofaayo nnyo ate okwebaza Hamuza Ssebunya kubanga saazi nalabirira n'abaana omusajja batuuka okulabirira abaana kiba kitegeeza upstairs tekyakola omutwe Ssebunya yagutwala which is okay. Kale tugenze njagala oleetera oluyimba ng'oyimba ku Kyagulanyi Robert Center njagala oleetera oluyimba ng'oyimba ku Robert Center ekizibu kiva ludda wakansoke mbaddizeeyo katono nnyo kuba ngenda mukwata mpola. Kenzo bwe yagenda mu America ku mirimu gye emitongole n'ayogera ebigambo bingi nnyo ng'olwenteekateeka yaba baasavinga essaawa zino bagenda mujjako omukazi Rema Namakula bamukwasa Hamuza Ssebunya. Kiri ku record yalinze ne kojja omugezi twali ku conference call ne tukubira omukulu oyo Eddy Musuuza ne tumubuulira buli ekiri ku ground okusinziira ku sources zaffe ne tulooza twogedde n'omuntu ategedde ensonga era ne twawukana bulungi nnyo nga tewali anyiize munne. Ffe ne twamanya nti olwedde abadde mu communication naani ne Robert Kyagulanyi Center mu bintu Robert Kyagulanyi Center byamugamba nti mu bintu byonna by'okoze togeza ne weetantala okudda ku ludda lwa gavumenti kubanga bennyini bali mu lukolo lwa okutta n'okutwala mukazi wo nabimugamba ng'obuntu. Wayita ennaku ntono nnyo omwami ono kumbe yali amaze okukola deal ne gavumenti ng'ava mu America buli kimu bamaze okisootinga out. Kati njala kubuuza gwali osubira nti olina intelligence esinga Robert Kyagulanyi Center muti yamanya nti olwedde amaze okutula deal ne gavumenti wali olowooza ye ajja kukime ku kisaawe ng'olwedde amaze okutula deal ne Museveni wali agala bamuttire nga batira omwana bwe yafiira mu accident nga bakomyawo kitegeeza nti Robert Kyagulanyi Center yakusooka okutegeera biki bye wali ogenda okukola na mission gye wali ogiddeko era okuva ku olwo NRM yakusayininga okuyingira deal ey'okutandika okuma Robert Kyagulanyi Center up to now. Kati wano wanjala okukwatira wawano otambula ogamba toli mu byabufuzi era tuyagala musician bayingire mu byabufuzi nakugambye ku Lwokusatu nekugamba mukulu teri munna byabufuzi asinga muyimbi muwandiisi muzanyi wa katemba mutontomi taliyo bebasinga okumala banne byabufuzi mukulu njala kujjukiza kansoke nkuze katono abayimbi bazze bafomingawo ebibiina ebyenjawulo twatuuka ebbanga livudde katono newabeerawo okwagala okukyusa obukulembeze nga sindi president muganda affe Mansur oba King Saha yajja ne yeesimbawo okuba president. General Salimu Sale ne government balemesa King Saha okufuuka president w'abayimbi kubanga bakimanyi nti King Saha yali kyali wa Bobby ne babisaanyaawo naye during that time tewaliwo government offer ya sente yonna wadde single coin nkiddamu. King Saha yajja okwesimbawo ku kulembera abayimbi tewaliwo government offer ya sente yonna wadde single coin. What a coincidence. Ekyo tekimanya ne bavulungula ekintu antiru mwe mwazze ne mukujja already omukulu Dr. Hildeman Mazongoto ngenakuza omwezi mukaaga omwezi ogw'ekkumi omwaka 2022 yali amaze okuwandiika copyright bill yiyo yali amaze okuwandiika copyright bill
ngera tugende mpola mpola ng'agiwandiise on behalf of all artists and musicians. Wano njala kugambira ekigambo kye bayita corporate okimanyi, tugende mpola nga tinagenda ku corporate. Gobwazza okwesimbawo ne Mwanyoko Shiba, what a coincidence, tibabasuubiza biliyoni 32. Biliyoni 32 zino zaaki bwe mbanga mwadde muze kukulembera music industry zaaki kyekibuzo ekisooka. Sente baazibwa papasire kubaawulamu nga bakimanyi nti sente mu Uganda kasitozi mwawulamu. It was one way of divide and rule amongst the musician. Kyekisooka ekyokubiri yali to pave a way how to fight Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo public ebadde tekimanyi. Ekirala sente zabakuwa zaali za corporate, zaali za Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abatakkiririza mu ncu NRM. Ero kikoze bulungi. Bobi Wine mu statement gye yakoze yamenye ku linnya lyo nedda, yamenye ku lya federation nedda, yayogedde jeno ng'ayogera ku bayimbi. Ekyo njagala tukifune bulungi nnyo. Kati gwe okuva n'okola statement ng'Robert Kyagulanyi Ssentamu wamulumbidde mu saaki kubanga yakugambye fenda twetaaga corporate law. Kati mukulu kankusomese kati n'okumanyi corporate law. Corporate law bwe buyinza omuyiiya ow'ekiyiiye kyonna ky'abayiiza ng'akiinako obuvunaanyizibwa. Nga waakisanze omuntu yenna ng'akikozesa waddembe omuggulako omusango n'amuliirira ensimbi empya n'enkadde. Muno mwe muli okuwandiika obutabo, ennyimba, emizannyo, n'ebintu byonna nga gwe nannyini kyo ng'omuntu ogenda okkikozesa ajja kukusaba lukusa. Bw'aba takusabye lukusa alina okkigula nga ssente ziddawo. Ne kati TV zizanya music wamwe tebabasasula ssente. Kampuni z'amasimu zikosa music wamwe tebabasasula ssente. Amabala gakozesa music wamwe tebabasasula ssente. YouTube channel esinga obungi osako music wamwe nenga si yali ku page oba si yali ku official YouTube channel yo. Abo bonna ba breaking bakola ki? Bamenya amateeko kubanga kozesa ebiyiiya mmwe. Kati corporate ye only solution non to 32 billions and divide and rule system y'amusoni gye bataddemu. Kyagulanyi kyakugamba njala kutegeeza nti omukulu byayogedde nti nakusindike wa Dr. Hildaman. Njala kubuuza ne muganda we Silver Kyagulanyi ne Bojingo oba Hamilton Bojingo yabadde abawa direction ey'abantu abafuna omuliro okukolagana nabo. Mukulu njala kuzaayo katono mu 2022 mwezi ogw'ekumi mwezi mukaaga Dr. Hildaman amaze okuteeka etteeka lino. Mukulu bw'oba ogamba nti olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu njala asooka kubuuza federation yo moina biru yonna moina biru yonna gye mwadraftinze ng'ekwatagana ku corporate law ey'abayimbi mu Uganda. Njagala nga ngenda kuva ku live eno okwatagane n'akabiina aka fake federation ne vice president n'abayimbi bonna abalimu mujjeyo biru gye mwadraftinga nga mmwe ng'egenda kulwanira corporate law ey'abayimbi, abazinyi, abawandiisi, abatontomi ne bakomedian. Njagala mugijjeyo biru. Njagala Eddy Samusuza ojjeyo biru gye mwadraftinga mmwe nga ba federation on behalf of all musicians. Njagala ojjeyo biru gwe Musuuza, Shiba Kalungi n'akabinja kamwe mujjeyo biru gye mwadraftinga on behalf of all musicians in Uganda mu federation yammwe. Teriyo. So what is the use of your federation? Terina. Kati President byabadde akwadressinga ku Dr. Hildaman. Dr. Hildaman is a member of parliament atula ku kakiiko akakwasaganya ku culture mu Uganda music industry. Teri muntu yenna muna Uganda asobola kuwandika kiwandiiko ne kigenda mu parliament ne bakiteesakira ne kifuuka etteeka. Omu ku kitundu kya parliament yavaayo n'akola bill n'amuwubudde n'agenda n'awandiika n'akomawo na presenting nga bakidiscussingako ne kiyita. Yensonga lwaki mu 2022 Dr. Hildaman yawandika bill parliament nemuwa n'obudde afuluma agenda drafting bill n'agikomyewo
Dr. Hilderman muyimbi nga gwe is an artist ndozo uli bulungi nnyo. Dr. Hilderman atutta obudde mu recent few weeks back nga abanoonya one by one addressing ku bintu bino mwagano kwata amasimu n'omusinkana. Why? Nemwe nga temulinawo kiwandiiko kyonna kikwatako copyright. Naye omuntu member parliament nga artist n'abalumba abanoonya ne mugaana okulabikako. Kati mukoze federation mbabuuza what is the meaning or what is the use of the federation? Teriiwo kubanga federation ye yandibadde etuula ne bayimbi banne waayo ne mubaga ekintu kyonna ne mukikwasa Dr. Hilderman Mazongo naye yakola ekye n'abanoonya mwagano kiteekawo. Kati mugamba nti temwagala music abere mu politics era temwagala politician ku involving music mu politics. Mukulu Eddy Samsula, the moment you are appointed to be a leader obera mu politics directly kyekisooka. Ekyokubiri gwenga omuntu bw'oba tomanyi nti oli mbyabufuzi, it's too late for you to realize ky'olimu. Ebigambo bino njagala public ebiwulire. Mu obuzibu bwammwe muliwo okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wagambye nti Bobby Wine doesn't respect your fellow artist or doesn't respect artist. Njagala ondetereyo video emu nga president omulonde muyimbi munno atyobola ekiyitibwa kya muyimbi munne. Ng'oggyeko ziri beef ze balina between Bobby, Bebe Cool and Chameleon. Kuba ziri zaali beef zaabwe. Gwe Kyagulanyi yali akuyisizaamu amaaso nga ky'oyogedde ntakuwa kitiibwa. Oyagala akuwa ekitiibwa, oyagala akufuwe mu nnyuma, oyagala akole ki? Mulina baganda video omutiibwa munafu tojja gibeerako. Oyagala akufuwe mu nnyuma ate akuwa ekitiibwa. Kyagulanyi takuvumangako kubanga yakuleeta ku scene ng'okozesa studio ye n'ebintu ebiye naye gwe ate omufuukidde ekizibu kizoke. Bw'oba oyagala respect sooka wewe ekitiibwa abantu bajja kuwa ekitiibwa. Bw'onoogaana okuwa omuntu ekitiibwa tebagenda kuwa kitiibwa. Oyagala ekitiibwa naye nga tosoose kyewa. Olunaku lw'oliddamu okutegeera nti olina osooka kukozesa mutwe gwo olyoke otegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga lw'ojja okutegeera nti ensi yakukoowa. Mukulu kale kavudde kwanjula video entuufu etandise. Mmanyi mulowooza musinga nnyo okutegeera naye okutegeera kwammwe kutono. Nkubuuziza biiru kijja mubale mwina copyright tokimanyi. Kye bayita copyright kankikusomese. Bwe bwannannyini obubeera ku kintu ekyo ky'obawo okulyetinze nga ggwe ng'omuntu. Ngero kifunamu ssente okiinako obuvunaanyizibwa n'oba toliiwo famire yo esobola okkireiminga rights zo ne banga basigala bafuna ssente. Ekyo bayita copyright. Nga teri muntu asobola kuzannyira ku kintu kyo. Akyetaaga okikozesa yenna akwata mu nsawo n'asasula olw'ekintu ekyo. Kye bayita copyright. Nga n'ebigambo bino bye njogera nange mbivunaanyizibwako mbinako copyright ng'omuntu. Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yabadde abagamba. Yabaga nti ssente tezirina mugaso. In fact, Bobby Wine tannayogerako nti muli basabirizi. Yabagambye nti obusente gavumenti bwebawa bugenda bafuula basabirizi. Kubanga luli tembadde busabiri nga musobola okwekolera. In fact, gavumenti yebeetaaga si mwe mugyetaaga. Kubanga mmwe muli byamaguzi gavumenti kwejja omusolo. Muli byamaguzi gavumenti kwejja omusolo. Kati gwe ate ekyamaguzi bwe weefula nti ate weefuddewo wansi nnyo kitegeeza industry mugisse. Olwana Kyagulanyi politically kubanga kye baakuteekako. Togeza ne weesiba mu federation mbu you are federalizing each and everything. No! You are politically fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ogambye nti he doesn't respect artists. Nkugambye ng'oggyeko all the beef between Bebe Cool, Bobby Wine and Bobby Wine. Njagala olitereyo video endala yonna Kyagulanyi nga disrespecting omuyimbi yenna. Teriwo. Ne statement gye yakoze gyabadde geno ng'abagamba please don't look into those handouts. Government will take advantage over you to make you beggars. Egenda bafuula basabirizi so temuli basabirizi. Ebigambo bino Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyogedde mu Luganda si mu Luzungu. Kati obanga Oluganda lwalukulimya okutegeera ng'ate oga nti watunda Oluganda okwetoola ensi yonna ogenda kutegeera ddi era kiki ogenda okutegeera. Ddayo okwate video
Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayogedde ogiwa amaalu kubira leema omugamba akuwa amaalu labe video eyo amaalu akunnyonnyola ebigambo obitegere bulungi nnyo oba si kyekyo gende Makerere waliyo emisomo gy'abakulu oddemu osoma Oluganda olutegere bulungi nnyo omanye obubaka gwokulumba Bobi Wine ekibuzo kimbe tugende ku kiddako Kyagulanyi yakwogeddeko nedda wajjewo busungu okukola video ng'okikola Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's the question. Wajjewa obusungu obulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's the question. Kuba tanna kwogerako wadde okwogera ku Federation. He generalized all artists mu Uganda. Gwe wajjewo obuyinza bwe watulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu wajjewo obuyinza obumukolera video omulumbe. Kubanga omuntu asobola kuba mu bbanga n'alumba muntu kyenjagala okumanya. Wajjewo obulumba nga tannakulubako tannakwogerako kitegeeza nti you are behind the scenes ezirwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu indirectly but nakugamba ogenda kuyiwa amanda mu mbugo. Ekyokuva mu America ng'omaze okukola emivolongotowo Noga Robert Kyagulanyi Ssentamu teyakukima awatandikira embozi twajoyera tali abantu basatu ku Zoom ke kabadde akalowoozo kaali kati njala genda ku video entuufu no kabadde akalowoozo kati ngenda ku KIGULA LUJJI wa video tennaba era tukyali kuggwe mukulu obuteebuuza butambuza amazzi ekiro obuteebuuza butambuza amazzi ekiro mukulu Eddy Musuuza mu KIGULA LUJJI kyaleero obuteebuuza butambuza amazzi ekiro waki tegulinda ne gacha ne bucha ne gotambula kuba gasobola okukwata ekkuba ekyamu njala kutegeeza bannayuganda mwonna n'abayimbi mwonna I'm here to remind you Bobi Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu is not the enemy of music industry. The enemy of music industry is Yoweri Kaguta Museveni Lutabayisirwa the son of Karekezi, not Bobi Wine. So never, ever, Eddy Musuuza to come out to blame Robert Kyagulanyi Ssentamu and your fellow artist. The person you should blame is Museveni because he's the one who created divide and rule before this scenario happened. What was your main agenda towards the music industry? You had nothing. So the enemy of music industry is not Robert Kyagulanyi Ssentamu, is Museveni. He's the one who creating divide and rule. Is the one making you poor. In fact, before they created a law which restricts all artists to perform everywhere without order from the ministry. They even end up creating a promoters association which is going to control your music and your performance, including your money. So who is the enemy of the music industry and who is the enemy of Ugandans? Is Yoweri Kaguta Museveni, not Robert Kyagulanyi Ssentamu. So if you're fighting, fight Yoweri Museveni, not Bobi Wine, because he is your brother, he is your fellow artist, and he knows exactly what he's doing. He is the one who laid the foundation, which you are stepping on right now to accuse him. Be very careful. Oluzungu njogedde lungi, ate anakuvundira amalu taliiwo. Oluzungu njogera lungi ate amalu anakuvundira taliiwo kati obuzibu bujja kujja. Omulabe wasooka ye Museveni. So si Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda omuyimbi munno. Ye yakuwa n'omu yakuwa n'akadala kwoyimirira okutandika okukinnambuka nga kamujali atudde ku malaalo. Owulira yakuwadde n'akadala kwoli kwokinnambukira olwali nga kamujali atudde ku malaalo jogera nti wansi aliyo si muntu yali muntu. Kati mukulu njala kutegeeza omulabe wa music industry ye Museveni. Kubanjira kubuuza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannafuuka politician. Ekizibu kya Uganda music industry kyali ki? Kyekibuuzo. Olidde bulungi? Kati mukulu tetwagala kulwawo nawe kutanduka okukuona na budde wabula twagala kutegeeza nti weefuge.
message yabadde loud and clear bonobo osusse mulayinyo kuba tukimanyi eno si federation. This is a political wing in the music industry to divide all artists in different categories so that there is nobody who comes out from the industry to challenge Museveni anyhow or somewhere else. That is the mission. Nchidam. Federation is a political wing in the music industry which was brought to divide musicians. Because the one and only Robert Kyagulanyi Ssentamu is among the people who came from the music industry to challenge Museveni up to now. So that is the mission. So don't fool Ugandans that you are fighting for music industry or for musicians. You are fighting for yourself because you were assigned to this to put down Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wateke wakuteka Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi kubanga okimanyi nti ekitufu okimanyi nawe okimanyi. A minute, please. Katutandise obutandisi bwe tutugende bulungi nnyo mpola. Njagadde kwata mpola mpola bulungi nnyo. Kati mukulu bwava mu America ng'omaze okutula deal eyokukola ebintu byo byonna n'obuvuyo mu music industry n'okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Goloza lwaki bwava mu America bakuwerawo deal weno. Public yandiyagadde okumanya. Bukyanga ova mu America lyozemu okusula mu nnyumba yo? No, kubanga ennyumba nayo yali sijo nga ya state. Goloza lemba namakula eyabeera mu flat yokumala ebbanga ndibadde agibamu bwati n'agenda ng'amanyi nti ennyumba yo oba nti ye aginako share ennyumba nayo siyo. Kiki bukyanga ova mu America ekikusuza Mistil Hotel? Mistil Hotel ya Janet. Waliwo amanyi ku bantu bo osula Mistil Hotel ya Janet kubanga ya government. Yensonga lwaki ne meeting ezasooka zonna mwali muzituza ku Mistil Hotel kubanga bakuwayo ekisenge wosula ng'okola emirimu gya government. Ekyo public njagala ekitegeere. Era njagala public etegeere ono muvubuka alina mission enekusifu eyamuwola iso. Nchiddamu njagala public etegeere ku mutima gw'omuvubuka ono mwajjira nga munyiikaavu ng'ayogera ng'omukazi afiiriddwako bba oba nnamwandu. Omwami oyo alina omutima omukyafu era alina mission enekusifu. Mmwe abalyankuzibwa omusajja oyo mwegendereze si mulungi. Alina engalo za Muwabutwa, engalo za Muwabutwa muzimanyi abantu abaddeko sayidize mu bende eyo wawa. Nti Muwabutwa bw'akwata wansi bw'atnayo letaka nawe lyole. So mwenna abatambula naye abalya naye n'abakola mwegendereza alina engalo za Muwabutwa. Naye nga njala kubuuza ekikusuza mistiru kiki kuva mu America. Kyo kyatuka ku nnyumba nga yo. Kye kibuuzo kyembuuza. Tugende mpola tujja kugguka. Wagenze maaso n'ogamba nti teweetaaga kuyingiza byabufuzi mu music industry wadde okwogera ku byobufuzi. Obadde okimanyi nti etteeka lyonna bannabyabufuzi be balina okuliteesaako mu parliament ne lifuuka etteeka. Gwe Kenzo n'akabinjako temusobola kujja mu parliament kuyimirira mu kuteesa ku tteeka kuba temuli bamemba parliament. Bamemba parliament bannabyabufuzi. So ensonga yonna eyisibwa etteeka
member parliament goba olukusa ogenda okubaga etteeka member parliament nabyabufuzi nagenda naliwandika kusereza gavumenti nakomo nalileta nalianjulira parliament ne bali discussing nga bwakiziga byawandise bituufu neliita kati bwogamba nti toyagala politics mu music industry nga ate ogamba nti mulwanira corporate gyotayinako wadde draft. Any bill to become a law must be passed in the parliament, and the bill passed by MPs. MPs are politicians, so politicians are the lawmakers. So bill over the corporate jemogirako erina kuyisibwa politicians bannabyabufuzi. Sirabangayo bill eyisiddwa mweyo federation yammwe kubanga federation kabinja kamalwa kakunywa mbunywi ne mutamira ne muddeeka. So toyina wogenda ko walira politics. Politics is everywhere. Now we can be politician. So gwe kenyinize kuboziza federation yammwe mulinawo draft oba bill gye mwali mukoze nga corporate. Era njala kubuza bilioni ya 3.2. Bazi bawanga za kukola corporate oba za kulwanyisa Robert Kyagulanyi Sentamu oba bazi bawa ku divide and rule amongst the artist. Akabinja kendabala byeko mugenze wa lawyer simwe mukimaliriza biki. Let me tell you one thing. Lawyer is a liar. Lawyer is a liar. Eva yagala bakira yanti abasiru baba akola ki? Teri lawyer asobola kukola teeka na litwa mu parliament. Lawyer abo wabirowozo na chiche muyinza okukola naye nga parliament etudde mbadde bafuzi bakola etteeka ne baliyisa. Kati bakulu njala mwegendeza Uganda erina almost ba musicians abawera omutwalo. Nkiddamu Uganda erina ba musicians abawera omutwalo on all areas of the country, but mumubesinga ku bantu abalinga 200 no mubesinga ku bantu nga 10 ne mwerabira abalala bonna nti gye bali kubanga mwina personal interest ezammwe nga mmwe. Kansoke nkubuuza ekibuuzo kimu njogere ku information ya mukulu. Wagambye nti gwe wakulemesa osobola okuyimba ebweyo yonna n'oyimba n'otambula n'ogenda. Mukulu, ensi z'ogenda muzina corporate law. Era Kenzo bw'ogenda okuyimba mu Benin oba Sierra Leone, eyakuyisa okuyimba Revenue Authority yeri eba yamugjeeko dda omusolo gw'ogwo ogenda okuperforminga. Ate era ne waabwe teri muntu asobola kujja ku stage kuyimba nyimba zo nga tamaze kufuna lukusa mu mateeka geeyo Benin wa Sierra Leone gy'abagenzi ewali amateeka. Okitegedde bulungi mu process ya corporate mu Uganda bagamba tetulina ba celebrities. Tetulina ba celebrities. Kubanga kibaita celebrities nerinnya lyo lyokko ku mentioning be wantu, it means money. Image you ekifaananyi kyo to appear somewhere, it means money. Information about you ogenda mu papula z'amawulire, it means money. Family yo abaana bale mukazi okwapialinga mu magazine oba mu mawulire, it means money. Naye mmwe bakuba mawulire ku machano olw'eggulo mwafuti mukyalina kimusobola kubanga temuyina corporate. Bwanga temuyina ne image corporate, temuyina kitegeeza temuyina kimu. You are not celebrities, muli ba celebrities yensonga lwaki you yearn for cheap things every day. No fale bakuzika nga nesere zigenda okuma olume teziriwo kubanga tolina. Olwemba dde nkyali kusumira nga nakajja nga ndaba simanyi bamwadde emitwalo 10, emitwalo 20, emitwalo 3 naye nga MTN omwezi gugenda okuggwako ku nyumba zammwe zikola tunes ng'ekoze billions ezisukka 25 gwe bakuwako emitwalo 3. Ani agenda okuwabira MTN? Ani agenda okuwabira MTN oba Airtel oba company endala yonna okozesa ennyimba zo? Tewali. Eri simanyi UPRS ye yajja neera bakuba mu mwali dormant. In fact ate muli bafala nnyo. Ongamba otya UPRS from nowhere si bayimbi ne bajja batwala rights zaffe nga eba controlling music ku media ne ku telecommunication companies ngaza yayimbye oluyimbo lisobola okuluzibwa mu Uganda. Ongamba nti omwaka guweddeko mugenda kumpa emitwalo 2 egya Uganda.
nenga buli luyimba olwo MTN ezo ku charginga nusu 10 buli mwezi oba buli lunaku gwe n'ongamba nti UPRS yajja yeyina rights ku nyimba za UPRS. Are they artists? Batola batya rights. Ekyo tubagamba munoonye rights za mu UPRS tene rights ku music wa musiye wandika siya producing asiye teka mu sente. Kyagula Kyabade abagamba. How dare watera UPRS? UPRS si bayimbi babbi bafere bamanya weakness za mu kuba tumusobola kwerowoleza. UPRS yamanya weakness mu tumusobola kwerowoleza yo nejja neronda netwala ne wa MTN ne wana mabala batambula na mabala mukubi enyimba za gundi mulete wa musire bazisasula. Songa ate kikwatako nga artist. Kichobuli azanyo limbalo ezo sente nete mukimanyi ne muli mbuli ba celeb ne mwe mumanyi bayita ba celebrities. Ekifana kyo just public appearance means money. Family information means money. Ogenda mole means money. Olyo kujja ku interview means money. To appear on television means money. Mugenda ku TV ate musasula baba mawole bogereko. Mwe musasula media ate bogereko. Ne musasula entana mu music industry bogereko kuba kye mwagala. Ne muzanya study ku mwagala media bogereko. Mumucha liba celebrity. A celebrity doesn't set any stunt. No. Celebrity setting a stunt kubanga bwa mukola ko stunt ngatamanyi that means money. Newo muri ba celebrity tubina ba celebrity kampala munabali banaba munabaliyo munabali kampala bita abayimbi munate muri ba celebrities no kyovula mwavu wala kumacha a man like a chameleon oyimbi de myaka 20 wandibadde gwo mukuba na Uganda batogerwako mu East and Central Africa. The man like Bebe Cool wandibadde temwogerwako nga muri ba legend mufuna ne sente okuva ku TV mu companies nga zikwasagana ku music wa mwe ku rights za mwe. Ne mukyakuba bulanga wa music ngenda kuyimba jindi. Mukyagenda mbikali no sibe akavira mungenda kuyimba mu bende. Ngenda kuyimba semoto. Kamili Bebe Cool mukyasiba obuveera. Mukyasiba obuveera. Mukaba bakume. Ensonga lwaki mukulu olowooza nti gwo osinga okutegeera naye nga ate amagezi amatono ina mangi. Mukulu olowooza gwo osinga okutegeera naye amagezi amatono ina mangi. Eddy Kenzo lwaki olina amagezi amatono mangi? First and foremost, omuntu yenna bwaba akogeddeko ekigambo sooka otuule olize byayogedde byatandise ddi era bivudde wala bye biki olyoka omuddemu. Naye tewasobodde kutegeera gwe ngenda okwogerako yanjogeddeko nedda. Yayogedde ku federation nedda. Yayogedde ki nedda. Guwavudde buvi ate kumulumba. Ekyo nakyo kikyamu. Olina okwetereeza. Olina okufuna PR, public relations officer, olina okukubulira ddi lw'oyogera. Bigambo ki by'olina okwogera. Kubanga omutwe gwo munafu gibizo ramu wo mutondo nnyo tosobola kumaintaininga ramu wo. Nabagamba nti bana balina commenta the moment wavayo kwogera otegera nti bana abantu basibo nate balina magezi. Omuntu ina commenta nti wavayo kwogera otegera nti ontalina magezi. Kati wetaga omuntu. In fact Lema for the first time kan saluting. Lema namakula wali mukyala nnyo. Kubanga ono omwabo wasobola okuwangala n'ebbanga eryo osirikidde bingi maama. Remba namakula oli mukyala nnyo. Bwabanga bawo mwali musula mu nju ayina endowooza nga yakatyuni. Lema wali mukazi nnyo. Abakazi bagumira bingi. Women are heroes. Lema you are hero. Kubanga asobola okubeera ne Kenzo ebbanga eryo byonna you are hero. Ate olina bingi by'osirikidde. Bubanga yita president asobola okubeera yogera ekigambo statement gatezikwatagana. Lema I salute you are hero. Abakazi musirikira bingi nnyo. Bwanga Meja General w'amaka izoninga bwatyo. Ate nga guwasirika. In fact you are hero. Abakazi abalala yazedda ku media n'akwabya. Lema yandibadde akwabya dda. Naye lw'okuba nti gundi Hamza Sebunyabo yatwala omukazi n'atwala abana n'omutono agutwala wasigaza kiwongole. By the way kansoke nkubuuza.
nga tonnajja kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu mwasose kwebuuza ku bbaawo ng'ojja okwogera kubanga ebiseera bisinga tumanyi nti omukazi yenna bw'aba alina obuzibu ne bintu by'okujja ekiwojjolo ng'amaze ebbanga tawujja kiwojjolo anyiiganyiiga asiba emitaafu bintu abyasayasa ayogera statement ezitakwataga n'abasajja bakikola bw'obadde ojja ku midiya okwogera ebigambo bino wasose okwogerako ne bbaawo Andrew Mwenda akuwe ku magezi butya bw'olina okukola statement mbuuza Kenzo bwadde ojja okukola live wasose kwebuuza ku bbaawo Andrew Mwenda nga tonnajja kukola public statement eyo kubanga munnamawulire amanyi public relations nbala yasooka naga nti gundi kino togenda kyogera wasose kwebuuza ku bbaawo Andrew Mwenda nga tonnayogera wansosere webuuza ku Andrew Mwenda nga tonnayogera otherwise next time olunaku olulala nga tonnajja mu public kwogera sooka obuuze ku bbaawo Andrew Mwenda ensi No, I can have this one. I can have this one. Bao mulaba atudde wali aleega otulevu kagurupu kammwe kaaka aha bbaawo lindako wandibadde osooka kwebuuza ku bbaawo Andrew Mwenda nga tonnayogera He doesn't want to explain something because he thinks even if I'm alone, we know it won't. He always reminds me. It's not the choice you've been given. It's the choice that you've decided you've been. Wansoose okwebuuza ku bbaawo Andrew Mwenda nga tonnajja kwogera kubanga munnamawulire amanyi kibayita public relations bwakubulira kyolina okwogera mu bantu naddira otusobola kati bwati wasoose kwebuuza ku bbaawo ebizibu wafunye wavudde kuwoloboka kwogera bigwa bitategana egganga ligenda kuvuma for good 3 days enze nkuteredde buli muntu yena alina smartphone omusajja bamusindika mail kuteeka wansi Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze kati mu muwerevo okuva olwa Lwakutaano lwa Mukaaga lwa Sande lwa Mande tumuveeko Lwakumiri bwagera naddala najjayo amawaggali nja kuddayo ndete information enkambwe ennyo naye kati olwalemu mundagireko today is Friday Saturday Sunday paka ku Tuesday mu muwerevo buli amusanga muwerevo kubanga musajja gwe totakuteeka mulayo okotegeere kali eyo wajiraga gye bakutwala ate bakose bagenda kusuula. So next time before you come to address the public, first consult your husband Andrew Mwenda. He will direct you how to address the public. But this kind of nonsense, you come out in the public, you utter nonsense. It will cost your music career and it will cost each and everything you have. So, Eddy Kenzo, be very careful. Ogambo wakulya mu ghetto ne toli muyayi abayayi they don't behave the way how you behave wakulya mu ghetto ne toli muyayi abayayi bwe babera steady amanya diri wayogera kyagenda okwogera tulalususu wa kibank amanya statement eno ngenda jubambuze ekibuza ndakala ne goluva oyogera bogezi ekisooka oyogera oli munna kulinga mu oli titukutegeera kulayinga film man chichi oli bichi titukutegeera buvayo kwogera okaba bukabi onyiziira ofeekera oli bichiddala kugamba oli ghetto toli ghetto youth wayitawo buyisi abayaye tebakolanga gwa tebabehaving nga gwe waliwo ekibula mtugenda kinoonyereza nja kuddayo kola recording kola trace tulabe. So next time before you come to address the public, consult your husband Andrew Mwenda how to address the public. Bakamu namawuli ajja kubuulira n'ebintu by'okujja ku public n'oswaza ensi president omulamba tetujja bikkiriza. Alright, tugenze maaso katugende maaso. Ndoza nsoke nkujjeko ekigere ngire ku information endala. Kansoke nkujjeko ekigere tugende ku information kubate tugenda kumalirako nnyo budde nenze ebigabi byabadde bibingi bibadde birungi nnyo ngambe ku addressing ngambe kubuulira bono jja mu target bwenkwagala koddamu n'okola public statement ng'olubalwa Kyagulanyi Ssentamu nga tosobodde okwawula ekitakambaga gatuwepera n'entula awo tugenda genda ate buno obubaka njala bugende eri muganda wange Mutumba ekepengepenge muganda wange buno obubaka bakusindikire ebintu bibera bibiri either bo wagira batawagira njagala public aloveyo gambe nti wagira NRM
ensi ekitegere okozesa platform y'okuyita abantu ne bavuma Kyagulanyi Center abasajja ba NRM on a daily basis, if I'm not mistaken. No seka, no nyumirwa. Nawe kenyini no muisamu gari. Nyatoga nti omuwagira. Tukimanyi nti hamu mukamaawo, nsereko mukamaawo n'abala. Naye ngenda kusaba ekigambo kimu. Vayo lumoge nti wagira NRM, ensi ekitegere osale eddiro yogere kimu by'okwebuzabuza nga Afukana abantu bikooya. Ekirala. Muganda yenkusaba genda mpola. Nsonga ezikwatagana ensonga za Buganda oli musajja Muganda naye ensonga za Buganda zesonyiwe n'okuvuma abantu olwaleko okedde kuvuma mukyala alisa Boston eyabuza Mayiga ku nsonga ezikwatagana n'abaana abawambibwa n'amataka n'omuvuma n'omwemula n'omukola bwoti kepenge si gwe asinga okuwemula. I'm good at that. Naye pikisha abantu gye bandabira mu ndala nnyo I'm good at nsobola okuwemula n'otya gwe toli muwemuzi. No, toli muwemuzi. Mutumba Penge toli muwemuzi. Nze nkuma kitiibwa kyange. Naye ovumya omukyala ku rights kubanga Mayiga yakuwa ssente bakuwa ssente nangu nnumbe nakugamba ka nakugamba jangu ovumya omukyala bulungi nnyo nogatana right yogera ku Mayiga gwe ina right yogera ku mukyala we tojirina tukimanyi okolera hamu n'ensereko n'abantu abalala era olya ssente zaabwe era obadde defendinga Kenzo nga bakuwadde edda ssente but please go slow. Toddamu kuvuma muntu yenna nga abuuza ku nsonga ezikwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ku kiwamba bantu n'ekiwamba ttaka mu Buganda. Please toddamu. Nze wankolako Malisi nga bankutte. Ne respect gye nkuwa nsaakulumba saakwogerako nakuleka byonna ne mbikola ne nsika olw'ekitiibwa kye nkuwa. Ngenda kukusa muganda wange. Bw'obanga oyagala kugula olutalo openly please tugambe nti katuwagira NRM tukimanyi kubanga okuleeta abantu bavumba Kyagulanyi Center ku platform yo ng'ate wefula tuli wakyuka ekyo kikomya. Omukyalo mmwe mudde naye nkulabula omulundi okusa ku nsonga za bakuwase nangu nnumbe era noga nti Katikkiro ngenda kulagirako bwere nga ntwalaganya abantu abakuvuma zisivuma naye nga nagambye kufunira ddagala lya kuwemula nja kusobola okuwemula naye njala kugamba olwaliro ovuddeyo n'olumba omuganda waffe John Segawa mu Nakatemba n'omuvuma n'omuwemula. Era nkujjukiza John Segawa sikira asiyo. Kyekisooka ekyokubiri. Omutwe gwa John Segawa tosobola gwetikka ne bagukuwaamu ennaku bbiri. Ekyokusatu. Statement z'okola mu public archive teziriimu eza John Segawa mweziri. Oyinza okuba omumanyi mu mikwesi gye mwaberanga eyo. Naye omuntu atuuka okuba nga tokyamumanyi nga byakola tobimanyi. He's above your level and above your class. Omuvumye n'omuwemula bati njala kugamba waliwo sekta zessaagala ogendemu. Omuntu yenna nga wankyukakyuka ayogera statement on behalf of oppressed people konoomulumba then tujja genda bubi nnyo. Stop undermining people who come out to address issues eziri bannayuganda ababonaabona abanyigirizibwa. Oli mu Sweden olina obutuuze oli bulungi. Segawa statement ziyakoze yazikoze on behalf of Ugandan music industry and on behalf of Ugandans abali oppressed. Teyazikoze nti yabadde ayina gwalumba. No. So if you can't address issues concerned about the oppressed Ugandans, sit down your ass, kola programs ez'okuwemula, but avoid involving people who address issues concerned about the oppressed Ugandans in Chikusabuse bulungi no. Sikulumbya mu addressing you. John Segawa gomanyira gowe muddo olwaleero gwovumye. Sikira asiyo. Kyekisooka. Ekyokubiri. Goba ava ku nsonga ezirumirwa bannayuganda. Sigala muleni y'okuwemula okwogera ku bintu bitakwatagana ng'empale za Museveni n'ebintu eby'ekikanga ekyo. Leka aboogera ensonga ezikwatagana ku ggwanga bazoogere. Gwe sirika kola ebyo kubanga teri agenda kuvunaana. Bw'oba oli akasente ko kali bulungi nnyo olabirira abaana bo n'emirembe. Era gijja kubukala. Naye okulumba abantu aboogera ku nsonga ezikwatagana ku kiwamba abantu, ku kibba ttaka, ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, n'ojja n'omuvuma n'omuwemula kubanga Mayiga yakuwa ssente. Nze nsinga okutambuza ensonga za Buganda wano ku social media. Oba otya kunjogerako I don't care but you can come. Zisikugana naye repercussion zizuulya.
ojaziwulya zisina gwentya nakuleka buli singa abadde yaliko kyali wange ngaba tusoka ku internet ekyo nkikubuulira naye omuntu yenna ng'ayogera ku message ey'enkyukakyuka n'okwogera ku message bannayuganda ezibaluma novayo n'omumanyiira tujja genda bbeya nnako nkubuulira mutumba ekepengepenge genda mpola ebintu by'okuleeta ba Endobeso Kyagulanyi Ssentamu ku page yo tugambe open ent oliwa NRM tukole ekiddako tujja kufunira eddagala okulumba abantu abogera ku nsonga z'enkyukakyuka bannayuganda basobola kweyagerera nga Sebaga bye yagambye n'omulumba that is a mistake. It is a huge mistake. Sigwe alina container y'ebivumu n'okuwemula. We can abuse kuba tuzinamu masters. Naye that's not our style. Bobo wagira mu 7 yogere bigambo birungi bikebya mu 7 please ne bahamu n'abaani. Aboogere bigambo ebirambulula n'engeri bannayuganda gye babonaabona mbaleke beesonyiwe. Olidde mukulu? Kyenjagala okugamba. Ebisigadde byo sagala biwanvuya njagadde kutegeeza. Njala okubaza bannayuganda mwenna abavuddeyo olwalinaku z'omwezi nga 16 abadde mu ggwanga erya Bungereza ne musobola okwekalakasa okulaga obutali bumativu eri omukulu Patrick Amambabazi abadde akajjalidde mu ggwanga erya Bungereza mu hoteli ez'ebbeeyi ng'ali mukulya omusimbi gw'ensenyi mukulya omusimbi ogutomoka nga entungo naye waliwo ekira kimutamanyi ensonga za Yoseri tibahabula omuziwulira from different angles naye njagala musooke mumanyi whenever you see more diversions on social media ewali omukka tewabula muliro something wrong is taking place in Uganda waliwo ekikyamu ekigenda mu Uganda the more you see more diversions on social media get to know waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso mu Uganda. Nina information endaga nti amama yes mulwaddemu naye they are somehow negotiating with the British oba n'Abangereza to see how he can replace Yoseri. Eyo ango tewali agitunuddemu. Of all hospitals and facilities across the world lwaki yagenze UK. Soko tunulire abantu babadda sinkanye n'abantu babadda yogera n'abantu bambereddewo bebaani who are they? Balina negotiations ezigenda maaso nti bandibanga baagala ku shiftinga powers kubanga abasajja bano banoonya ani agenda okuddirayo Yoseri mbigere essaawa yonna. So the only person who bala wayizo bakola ebintu bya byandibanga amama eyo ango mugitunule mukko nga temuna tunula y'abantu malusimanyi muhozi mpamba simanya musoke mutunulire ango yono musajja yani okusiza kususiza nti ndibandibanga bamuteekateeka oba mufumba fumbirira n'okubanga bayina ebintu bakutula okuba nti bayinza omwagala omuleeta omuteeka mu nsonga zino ez'okuba nti ali placinga Yoseri kansoka kubuuza amama ababazi ye muntu munna Uganda atayagala kwapiyalinga mu mawulire gonna either ku good cause oba ku bad cause. Lwaki at the crucial moment when people asking a lot of questions about Yoseri, then there is a certain video which was released in amama ababazi ali mu mbeera mbi. Why at that particular moment? And who released that video? Kubanga yagikutte abadde family members lwaki yagitadde for what reason? After 2 days ne balirizinga video endala ngali bulungi nnyo oba mu butabano yamubuuza ngali bulungi nnyo is very happy. Videos no lwaki eri yasuna afuluma nga alabika bubi endala nefuluma nga ali bulungi nnyo era nga badiscussinga ne mutabani we. Ate nga y'omu ku bannayuganda batayagala kubeera mu media either mu mbeera ennungi oba mu mbeera embi. Soko teko binoculars osokozigaziye mboti webuze kyekigenda maaso mu Uganda wandibaawo ekintu ekitambula nga mwe temunnakyetegereza ani yata video eyo ate ani yata video yasembyeyo ng'ali mu mbeera nnungi nze ebinjagala musoke mutunde ebintu ebyo muleme tunemu ange emu kanda bona video banzirina if I'm not kanda bona video banzirina Nzo kuba nazidelete nze ndowooza. Let me see banzirina wano mpemu akadakika katono nnyo videos linda okay
njagala eyokubiri luddawa. Okay. Ani yalirizinga video eno? After that, Ani yalirizinga video eno. I think after a meeting today is Tuesday, 13th June. We have an appointment tomorrow, so I need a haircut. So after this meeting, I should go for a haircut. When you say we'll find someone who can do it for hair, it's very good. Okay, thanks. Kajone kutuzi. Oyo fala tayagala kulabikako mu mawulire wonna oba mu mbeera nnungi oba mbi. Ani yali coding anata video yasooka. Ani yali coding ze video ku binagita. Nga tuli mu mbeera ebuuza bino. Naye nga atali mu ggwanga litumanyi ndiri mu nteekateeka etwagala tufunira omusika. Power belongs to people. Whatever these people are planning, we must be very careful. And we should wake up very in the morning, because when I was planning get you so there is a lot of drama, a lot of distraction, a lot of diversion on social media. Kubiche begin a mass na ye. Tubagama nti ebyokanga netonnya ne tulaba ensisa buzenkana emyoyo. Bola bange yali adduka atandise okukoota ayavula ngazze emyaka gye egy'okwavula emito ng'omanya nti abaloga mutandise okuloga. Kale nno abali batiise batandise okufuwa oluwa nga bayita nti kiba kitegeeza nti mmwe enyammwe etandise okubanga erabikako. N'enfudu z'emmengo nazo zisigaddewo ntono nnyo, so nga ate buli twageraageranya ku bantu abawanga tetwaga nti agenda ku nfudu z'emmengo naye kati ziri luddawo, where are they? Teziriiwo. Kiri atabala kikiri n'asigadde waka. Mubeere bagumu nnyo nga musala entotto butya bwe tugenda okukwasaganya ensonga ezo. Alright. Kati wano wenjagala musooke mutegerere ebintu bino bulungi nnyo. Ompuliriza bulungi nnyo. Mbagambye Federation ya Eddy Kenzo ne banne, it's a political wing which is fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu. It's a political wing which was created to fight Robert Kyagulanyi Ssentamu, and it's led by Eddy Kenzo, who seems to be ignorant about the Federation, because I've asked him one question. Have you ever drafted any bill concerning the copyright of the music industry in Uganda? He has nothing. Taina kyalina. So, chikutwala nti oba taina kiwandiiko kyonna kiraga nti ya creating nga kigenda kukola ku copyright z'abayimbi. It's a political wing. And that system yako dividing abayimbi. That's why nti kati bonna beyawuddemu. Tugenze kuuza. Rest in peace umulamire mutabani wa Katole Bwamba Mukama kingirize. Waliwo omuzannyo gwe bagambye nti gwe yafudde tannamale baguyita ceasefire. Ekigambo ceasefire kitegeeza kakkanya omuliro. Kakkanya omuliro. Naye kakkanya omuliro ku ki? Mbabuulira ebintu bakulyetinze within the small period of time. Kalika Federation kali a political wing. Then omugenzi Paul Katole Bwamba mutabani wange yabadde n'omuzannyo ogwabadde state funded nga bakuyita ceasefire. Ceasefire ekigambo kitegeeza kakkanya omuliro. Bayagadde okulambula ku biki baagala kusizingako fire ng'era bigenda mu direction ya kuprotectinga na kusiiga kazigo government nti mwe abali mu opposition abakuma omuliro mukendeeze omuliro oba mukendeeze tukendeeze omuliro ku ki? Ekigambo ceasefire kitegeeza kendeeza omuliro oba girawo ddala omuliro ogwo gwe muzannyo ogutaafulumye. Era lwaki abantu abadde bagenda okuzannyiramu babadde balonda bulonzi nga si bonna nti badde bali aside nga alonda abantu bagenda okuzannya kyayagala? So ezo two projects zibaddewo nga ziri underground, and ya fake federation ne ya ceasefire. Omugenzi w'omulamirembe kuba you are an artist. Naye ceasefire wadde omuzannyo gwadde okutego ceasefire gubadde gusiizinga ku ki? Before you join NRM,
you used to write and to compose good songs against the government. Kati watuuse kusanga tonagenda owandika omuzanyo ceasefire nga gukwata kuki. It's meant to cease fire nga mga mukendezo omuliro temulumba nnyo government temukola ki. That's why nti omuvukolo Kenzo wadde agambye musiga ekifaananyi kiri eri eggwanga. Kulayije when he came out to address the public yagambye atya mpozi. Kulayije yagambye mbo ate Kyagulanyi agenda eweru n'asiga ettomi eggwanga buli kimu kati ono bw'agamba nti baagala kendeeza otalabisa kifaananyi kya gavumenti na ggwanga eggwanga balyongereko buwongezi butalitoolako kutoolawo ku kimukulu. Ceasefire gwe muzannyo omugenzo yale setazannye naye ceasefire kitegeeza kendeeza omuliro bagukendeeze ku ki. Bw'obanga toyogedde lwaki abantu bawambibwa, bw'obanga toyogedde lwaki abantu bagulwa ku mataka, bw'obanga toyogedde lwaki abantu battibwa, lwaki abasomesa si basasule, lwaki abasirikale si basasule, lwaki Uganda babba akalukalu Kyagulanyi sentamu ne mutandika okwagala omusiga ettomi. The problem we have mbadde nerabidde nabadde lindako okebulede kikamunana kinadde omulama gwa video no mutufu gwadde bwe nabadde mbagambe nti ngenda kujja ku Friday nkole summary oba nteeke mu bufunze ebintu bina byendalayo mu lumbiro wa mutabani wange omugezi Paul Katolo bwama kati kabibanyonnyole era lyokanga netonnya ne tulaba ensisira bwezenkanyomyoyo. Abasajja bano abasibira mu bbwa bwe bafiiriwe waabwe bagenda ne baziika bulungi nnyo era tebalina njawukana era buli omu tayogera munne mafuukuule. Naye ewaffe wali ekinyuzi ky'ebyobufuzi buli omu ajja n'akola statement ng'erina gwerumba munne muganda munne ng'emulumba. Lwaki bazikola? Kubanga bo bakimanyi nti kizibu nnyo okujjako Museveni wabula ate balina kukolera Museveni nga bayita mu kuzannya akandolindoli oba okwefuula ate bali mu byabufuzi ate bali mu byabufuzi. Natunuulidde abakyala n'abaami bonna ba politicians ababadde kuzika Katolo Bwama nga 90% bonna balina obusobozi obukulembera eggwanga, oba ali mu FDC oba ali mu DP oba ali mu National Unity Platform oba ali mu CP nga 90% buli omu ayimiridde alina obusobozi obufuga eggwanga. But what went wrong okubanga they don't believe in themselves but they are fighting each other. Lwaki tebasobola kwekkiririzaamu ne bakwatagana ng'Abaganda abawuddwamu abattiddwa abawambiddwa ate ne bagenda okulwana Ssekinomu nga balwana Robert Kyagulanyi Ssentamu oba nga beerwanyisa? Lwaki? Kubanga Museveni akimanyi omutima gwa Uganda guli mu Buganda. Kati akimanyi nti Abaganda bwe bateekamu akatengo n'obawa ssente bajja kwerabira obuvunaanyizibwa mu ggwanga balye ssente era batandika okulwanagana. Era y'ensonga lwaki nti buli muntu yabadde wali buli yadde akwata akazindalo ng'ayogera message naye ng'alina munne gw'alumba ate ng'amulumba indirectly ng'ate akolera Museveni. General Katumba Wamala Muganda alina kulidde ng'oyogera ng'ogamba simanyi omupresident wa byayogera musimenyi mugate muli mirembe. Bwe bakuba amasasi bagakubira mu ggulu bagakubira Bungereza mu Amerika. Ogambye ensi erimu emirembe. Amasasi bagakubira mu ggulu bagakubira mu Amerika abagakubira Katumba bagakubira mu Uganda gyoga nti erimu emirembe. Sibwe kiri? Kati jeno njala kusaba muganda wange naawe ennaku ezimu bw'oba ogenda okwogera weebuuze ku mukyala wo oba weebuuze ku bantu abakusingako. Statement ezimu z'okola zikuwokya nkubuuzizza. Wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera abyogera mbu kubanga Uganda erimu emirembe. Nalabye ne musajja mukulu minisita y'okwerinda ng'ambuuza nti Uganda olina obuyinza n'agamba obuyinza abulina ensonga lwaki ali wano. Vincent Bamulanga Kisempejja singa olina obuyinza lwaki muwala wo eyagenda okufuna asayiraamu
ngoba refugee status mu America wakisi yakumyuka bobo ino obuyinza ali mu America naye alombanga abana Uganda abalala wakisi yakumyuka bobo ino obuyinza bobo ino obuyinza Minister Defense lwaki abasirikale babanja bobo ino obuyinza nkubuuza bobo ino lwaki abasirikale babanja kubuuza ayina obuyinza atunulanga gwe ayina obuyinza atunulanga Vincent bamulanga kisempija muleke kwebuzaabuza nga bafuka banaaba nti n'okwogera ekituufu bagenda batano ayogera afa asirise afa ekizibu kye babateekamu akatengo buli ayagala kussa munne ku ttaka kubanga temwagala kuwulira nsonga ezo. For the first time, Lukwago yayogedde statement entuufu nga temwagala giwulira. Kyagulanyi yayogedde statement ze mutaagala kuwulira. Mwagala kuwulira kubanga mufuna omusaala. You can lead that country without Museveni. Because Museveni is not the last born of Uganda. In fact, he's not a Ugandan. And he knows nothing about Uganda because he is a pirate. Talina kyasobola. Kati gobojja n'ogamba simanyi Uganda eddembe kinga bakuba amasasi n'omwana ne bamutta. You mean you don't know the people who assassinated your daughter? You mean you don't know the people who tried to assassinate you? So is Uganda safe on your side as you said? It's a wrong statement. And you two need a PR to address you before you address the public. Vincent Bamulanga Chisempi, if you have powers, you would have appointed your daughter as second command in your office. That's the question. That singo baddo ina amanyi, police singa tebanja, singo ina amanyi, singa amajete gabanja, singo ina amanyi, singa bane Somalia bafuna omusaala, tebafuna musaala, ulira mukulu. Ndira kutegeeza. Singo ina amanyi, constitution ogimanyi, ngabwe Minister of Defense, one badoga Museveni, we don't need SFC. Tuina UPDF mu constitution enekukuuma. Why did they create SFC? Mu constitution iso teriiwo, sema teriiwo ne eso teriiwo. Why did they create parallel security agencies to protect Museveni himself, not you? So you have no power in the constitution. That's why you see even Museveni is fear to follow all the protocol in the constitution. First and foremost, if Museveni is sick, the vice president takes over. Naye yabuusa abantu bonna naawe akazanyiikirizi era gwamanyi talina kyasobola kukola tasobola kuba kanaloza nsobola okufuuka president. Nabbanja alinga embaata kasita ogiterawo kyacu n'ogitaya bbafu y'amazzi olunywa kyacu nemala okunywa kyacu ng'egenda mu mazzi ng'ekubirwa watu terina kyegenda kulowooza kati Nabbanja owa president essaawa talina kirowoozo nti asobola okufuga eggwanga eryo nga Jessica Alupo omujaasi omutendeke talina kirowoozo nga lyo politician Anita Amongi nti asobola okulagira nti gavumenti nkitutte talina kirowoozo nga Chief Justice nti kati mukoowu yakoowako wadda asobola oga nti eggwanga tulitutte bawadde gwe alinga embaata tekasaba giterayo ebbaafu wali n'ekyacu olumala okunywa kyacu ng'edda mu baafu amazzi ngerokewa egirawo eti yereva okuwoolya esiko lwaki baakuwadde mukyali mabega nnyo okuva ku vice president, chief justice, speaker ne baleta Nabbanja gwawo president nga talina wadde idea nti asobola okufuuka president n'atwala takirinaako golozaki bonna babavuddeko ne bawagwe. Lwaki bawadde gwe kubanga oli mbaata ya neti. Embaata ya neti emanyi kulya kyacu n'amazzi ge bagitano n'enywako bulungi bwembala n'egaggwamu n'ekubibiwadde n'embirako n'omubbanga bweti. Level of understanding in leadership ye weekoma kasitandi mu office awo okoma saagala ali nsonyiwa gano ge mazima ge mutagala kuwulira
Vice President Jessica Lupo. She's a well-trained military officer. Well, Museveni akwata wiza abuwe. Jessica Lupo, a well-military trained personnel officer. Abuwe. Abuwe Chief Justice na yamanyi Constitution. Abuwe Tamongi, a politician. Era inabuona musomesa kindakateni. Oh no. Ne batali ya nobuwa ba musomesa kindakateni gwa jobuwa kubanga talina kindakateni kyagira mutyamu. Oshitegera. So njagadde bajjukiza nti ebintu ebyo byonna ngawe biri obyetegereza bulungi nnyo. Ate njagala mutegere ebintu bino nti Yeseri akozesa nnyo abantu nga balina likeji ku bwongo. Kubanga abamanyi nti they don't think twice before they act. Nchidama, I'm here to inform the public that Museveni, he usually uses people who have less brain and they can't think about anything before they act. So whoever comes out publicly and attack Robert Kyagulanyi Ssentamu, he's somehow mentally sick. Alikaka tuli kubonge tagagenda mutabika. Kubanga tebasoka kulowooza kuchiche bagenda okola kigenda okuba public. Wina jana akola statement, he doesn't care about public. Genda kulina ajja kubanga bamuwadde semusibe ogenda funa akabo. The likes of basajja mivule. Aina katuli kubonga aina malinisa gikajasa aina ko Windows zibwezi linking. The same to this kana kambata. Windows zayika era mulema. I salute you. Windows zayika. Yeso mulacha so gana yogere statement bita kwatana. Full dot tali normal. She's not a human being. Full dot tali normal. Aina ko likeji ku bwongo. That's why ntigamba abaluka obalusi tambala kusengejja kigambo nebuli olwokuba nti tumumayi muvumbu kigambo kyavuma kijirawo. Nenga ne batamanyi bali immune ku bivumu kati full dot aina likeji ku bwongo. Tugenze ku mugenzi mutabani wake ne yayina ekizibu kye ng'omuntu mukama wa muzimu muzemirembe. N'abala bangi nnyo bamanyi. So goloza lwaki alonda abo. Kubanga amanyi weakness y'omuntu eyayika Windows, he can say anything publicly. He doesn't care the repercussion or the outcomes of the statement which he or she comes out to make in public tafaayo. Neku media watu wakola. They employ someone on media to come out to make blackmail propaganda on social media, on TV, without even thinking about what is going to happen next. So, ladies and gentlemen, Kenzo, nemba no, mwegendereze nye bintu byomukola, enseba laba, kubanga tukinze njagadde but sikuzaako ngala ne njagala oveeyo yogere ekigambo kyonna. Oddemu oyogere ku Kyagulanyi ojja kuwulira. Ojja kuwulira. So, abasigadde mwennaze nabagamba ndi immune ku bivumo gojja kujompemule bampemula muladda banzala bampemula tugenze okumala balongo bampemudde nakati bampemula kati ago simawulire. Tuna kimo kyojja kuvuma kipya. Byonoge kuvuma bikalete jja kundya. Ate nango kujja kuddamu njala sokuwa ompemudde bipya wabikadde. Biba bikadde sigenda ku reply. Kujjawo nga kipya nga nkiwulidde. Nga sikiwulira nko mu dictionary ebivumo awo nyiza okureacting nga nebino ebikadde byonna simanyi olinga kino kuba the moment ojja n'owemula omuntu ekigambo gwe aba akifaanana direct ekigambo kyogedde kiba kikufaanana. Nkiddamu omuntu yenna ajja n'awemula ku social media aba afaana ekigambo kyayogedde era mbeetegereza nnyo bwe n'awemula aba afaana ekigambo kyaba ayogedde. Awo galeme kubeera mawulire naako kyo bwe bbu mwetegereze nnyo lwaki akyogedde aba akifaanana. Kati bwe tuyitaba bumuzi bote bamayi lwaki babateekawo kuwemula eyo mu system ya dictatorship bakikola okapturing amawulire n'okudiverting abantu n'okugoba abantu abalina ensa ku media. The moment you see a state-funded media employs no-sense people who can abuse someone publicly, get to know it's a system volongoto which is paid to blackmail, to divide people, to abuse. Nefe bitwabiko ne mujja nompe batu yimbira dambalongo ne twawula abalongo ne batu kati bisipya bongama nti ndi kino soka lera naye kintu kino kyanvuma ekifaana nti nedda bongama nti njigira naye kintu kino kifaana nti nedda
bongama nti ndi kiringewa kintu kyovumya ekifaananyi nedda then I relax ntuuza entwingiri yange wasine nga genda maaso vuma okujonga dictionary kipya nnyo kyo ne banga bikadde bino bya bulijjo tindinga kino sikifaanana ate gwe akyogere in fact gwe abakifaanana kyenvudde ngambye omuvubuka oli mutumba wegendeze bigo byeyogera kubanga baba bitugamba dda ate lekera okuwalampa abantu abatakuliiko okitegedde bulungi so okunvuma oba okumpemula naye nga ndi muzibu singa kukwatako mukadde kange katufu nga ngambye kuteeka mu bigambo binja kugamba ekigambo kikuume gwe tunula nnyo omuntu ajja lawumula ku social media mutunule bwoti n'amaaso oli ekigambo kyayogedde within 1 minute ajja kuba afaana ekigambo gwe mwetegereze bwatu face nga wemudde ekigambo ekinene otunule bwoti wetegereze ngaakifaanana mulamba no mbagambi oyo fuludoti yavuma ekyabulamba alinga embizi naye nkugambye kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu muteeka side okwate fuludoti muteeke side who resembles a pig in reality yamugembo alinga embizi kwata fuludoti muteeke wano kwata Robert Kyagulanyi Ssentamu muteeke wano fuludoti agenda ajja olugoye lwolungi ne Kyagulanyi ajja akasuuti ke kafitting akambaye then ojja kulaba ani afaanana embizi kyekugambye mu psychology omuntu yenna bw'aba akuvuma sooka omanyi kyakuvumya kizitowa ki okifaana nti nedda then olyoka otegera ekituufu ki kyekiro kitegedde so abantu akulya kuwumula akusima wulire nkugamba nnyonjole kati gye bayita psychology olubaga nti olinga empafu sooka Sylvia Nannyondo nfaana empafu nti nedda agivumya afaana temutunulire ogenda okulaba nga yafaana empafu kenjini nga afaana empafu Sharifa bebo naga nti olinga ng'embuzi so dala Sharifa afaana embuzi nti naye anvumya afaanana atya ogenda okulaba nga akuvumya embuzi yenjiri eyabitanga so kati ekyo tuyita psychology kati gwefe abamanyira ebivumo ne bwovuma kigambo ki tetufaajo kubanga twakimanyira twajja mu media muno nga tubatuvuma dda kati akusima osomo kitegedde bulungi nnyo nkugambye simple logic yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu talinga embizi naye kwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yambadde suit ye fitting atudde wano oteekawo ne full figure nga yambadde olugoye lulungi nnyo olwa president obatunuli oga who resembles a pig exactly full dot is the one resembling a pig so wanaga nti ajja kuwumula n'obuyomba na biseera wamba mulanda naye kutunuulira kyobola sikuddamu leero njagadde kutegeeza nga akuwa amaanyi amapya funfugu oba full dot weewumuzeeko so mukaba kuma takomira mpira tusinkane ndoza ku Sunday if I'm not mistaken tusinkane ku Sunday onako lungi nenjagadde tumale egwe mu kibya omusajja mutwalaganye mbawadde nnaku zonna omutwalaganye mpaka omunamu gusa mubawadde abaana bonna nga mugoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu mission yaffe ya protecting Mr. President on the media nga bwe twakikola from day one protect the president spread the information attack whoever attack the president that's the system and that's the protocol as Museveni pays his people to attack Bobi Wine we too our main agenda is to protect Bobi Wine from attacks from the government so if you have any social media platform TikTok Facebook and Twitter please use this opportunity to protect Mr. Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu our president buli muntu muwerevu wasaanidde mpaka nga bateredde mu line ngafundikira bobo ina TikTok account ku Facebook oba ku TikTok buli yenna ali mu fake federation temuddamu kukola challenge mu nnyimba zaabwe fundikira naka bobo ina TikTok account ng'oli mulungi mu kwemoola okukola video mbagamba temuddamu kukola challenge mu nnyimba za muntu yenna ali mu federation amanyira Robert Kyagulanyi Ssentamu kirikaawo muzirekaawo zibeeraawo bakone mukama bankumi atakumira mpeera mukama nkusaba okuuma president okusokomesa abasajja kabaka okuuma eggwanga Uganda kubanga weryolekedde si walungi n'akamu bannayuganda muzukusa amaaso namwe mwezukuse tusobole okutwala eggwanga mu maaso kulwa Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo bali kubeerako mukama bankuumire mbaagala nnyo mwenna I sign out.